ne Afande Bruce twala Kampala n'emirirano mu office ya traffic oba mu department y'ebyentambula. Afande, ndoza nsaba tudemuko kati ninya katambi tukatambuzemuko katono nga tudda ku side ya Namugongo. Ne wankubadde boli awo olinayo omukono gwinzu buba mutonotono naye awo nawo sibo wao Namugongo walero nalaba kyali a bit organized. Simanyi bamwe mwakyarranginga kubanga okusinzira abujonga ebibeera wabayo ka traffic awo akabeerawo mu lunaku the next day oluddako wali oba after awo wabaawo ne olwaliro ekintu kyagenda nga kitambula nga si kye kiri ekyaluli Namugongo according okuva history engeri gyeragamu Namugongo. Big bro webale kusiima era njagala twali tukimonitoringa nga nali namuko like nali naye nga Namugongo oyina ngeri gyolaba WhatsApp ko social media zibeera zitambuza buli system etambula naye bw'okomparinga ku mawulire agavaayo luli leero si bwe gali. Amina. True, Namugongo we registered a success more than before. A number jetwafuna this time it was bigger. We got over 3.2 million. 3.2 million Ugandans and East Africans and Africans, because sagara gamantuno bari bana Uganda bokka. Twaraba bana Kenya batambula kuva Kenya ne bajja. Twaraba bakongo nga bajja. Twaraba aba South Africa wabaraba. South Africans baadhi South Africa ne batambuza bigere mpaka nga batuse wano. Kwegamba Namugongo privilege esazino erese the whole of Africa, the whole of the world. Ate nga kintu kya bulambuzi Namugongo katefuuse kintu ky'obulambuzi era ekinene nnyo era tomanya in future ja kulaba ng'abantu engeri gye bali nyenyenye ne bagenda zimeka in future it is going to be like that. Mu nsonga za traffic Namugongo kati for us we have already started planning for the 3rd June of next year. Already planning. I think that is why we are successful this time. Twatandika planning ya Namugongo earlier than before. Mwaraba ingeri ja security forces, traffic, police, general duty, FFU, madoadoa ababoraba, abamaje, military police na najira bangeze ku ground. The public twaraba aba utofuwa no Mukampala, aba border leadership twaraba buli omu yenna ng'ekintu kya Namugongo ari engaged. Security njagala kusiima because people abari bajja twakizaganya teri futambula kiro. We offered these people shelter on different places. Netubawa amazzi netubawa emmere. Exactly. That's why I think in the whole the report that I read, Namugongo over 3.2 million. Twafuna only 2 deaths. Twafuna death ya wana yari Ebombo, that gentleman who died of normal death, because that's what the postmortem said. Then netufuna only 1 accident. Registering accident ya Muramazomu Nakawa in the whole country. So really njagala kusiima abana Uganda olw'okujumbira mu kintu kye Namugongo kino. Era njagala kuba reportingira that we had the best organized overall operation of Namugongo. Yes, sir. Kyalabikirawo nga kirungi nnyo. Tweyanze nge Afande Bruce badagezaako kutubuulira engeri gye kirina okuba nga kitambulamu, engeri gye kyali kirina okuba nga
kyeyisaamu oba gye twali tulina okweyisaamu naye nga tweyisa bulungi. Bannayuganda by the way mwebali nnyo, mwebalire ddala abaalamaga, abataalamaga, abaafuna obuzibu obw'enjawulo naye reports teziringa ez'emyaka gye zibeerawo emabega. Olwaleero kibaddemu nga kyanjawulo mukko. Afande Bruce, ndowooza era tuddemu tutambulye ddala ku nsonga y'aba bodaboda oba omuntu nanga avuga emmotoka n'oli atambuza ebigere. Nga tunyonyola last time nti abatambuza ebigere ffe tusingira ddala ate okufuna obuzibu tubufunira ddala naye awo wennyini nnyini mu bannayuganda okwongera okutuwa report engeri gye zitambulamu wano wakati mu mwaka nga tugenda okufuna budget. Omukulembeze gw'eggwanga agenda kusoma budget bagenda gitusomera batubuulire biki ebikyuseemu, biki bye twetaaga, naye wano wakati ndowooza ne ripooti eya traffic engeri y'entambula Kampala n'emiriraano n'okutwaliza mu Uganda yonna etambulamu. Afande Bruce, kyekiseera ndowooza gwe tusooke eyaffe eya traffic. Webale nnyo webale kumpa omukisa ogw'okubuliranga Abannayuganda ekituufu n'okubabulira nti n'ensonga z'ebidduka si nsonga za poliisi eya traffic yokka, ensonga zaffe ffenna. Bannayuganda abampuliriza, buli omwaka oguwedde twafiirwa abantu miliyoni emu 1.2 million mu nsi yonna, in the whole world. Abantu 1.2 abantu abaafa mu mwaka gwa 2023. That is mu nsi yonna, in the whole world. Accidents ez'abata. Tugenda okulaba ng'abantu miliyoni kati ninyo accident kati tubaze kya motoka yokka oba piki yokka. Yes, tubala n'ow'ebigere ow'ebigere webatomedde. Yes, si motoka ku motoka. Yes, ebyo nabyo ngenda kukuwa statistics ezo nja zikuwa. Ne tulaba abantu 50 million miliyoni 50. Estimate ya population yaffe ndowooza eya Uganda around 49. Of course report tena bakufuruma bari batubaze, but previously twatubara around 49 million Ugandans abakosibwa, abaafuna obuvune ku mibiri gyabwe, either yamenyeka okuguru oba yafuna obuzibu on his body. You can imagine 92% of these accidents, ebitundu 92 ku 100 zino accidents zenjogeddeko, miliyoni 1.2 abaafa, miliyoni 50 abaafuna injuries. Abantu abo 92% bali mu developing countries, bali mu mawanga aga Africa agakula. Zi Uganda zaffe, zi Kenya, fa abakyasinze okufa amawanga agakula bukuzi. And unfortunately ng'ogenda kulaba mu East Africa, bw'oba ozze mu East Africa tuli namba ya 2. Uganda ya 2 mu kusinga okufiira ku kubo. Nga tufa nnyo. Kenya yafiirwa abantu 4,579 last year. Uganda netufiirwa abantu 4,159. Abantu abaafuna obuvune oba serious injury e Uganda twali tulina abantu 1,563. Tovora bankugamba buli every 100 accidents obubenje 100 obubaawo wano mu ggwanga wano, abantu 12 bafa. Bubenje 10 bubeerawo. Yes, abantu 12 bafa. Kwegamba enamba eno eri overwhelming. Ate nga tukugamba
mu Kampala wano bwe tuli Kampala abantu bw'orabanga Kampala East abantu 3 abaafa that is bafa omwaka mu mwaka mulamba accident 3 mu omu. Kampala ewange North abantu 3 ebifo byembagambye mu South abantu 319. Enamba eyo bw'oba ogenda kugiraba enamba eri waggulu nnyo bw'ogattagatta abantu abafiira mu Kampala baba bangi batugenda mu 10 bawera in Kampala alone. Kampala yokka. Now, what I want to first give you the data. Then, because numbers do not lie. Yeah. In a report Jenkwaya annual performance report ya traffic ya 2023. That is buli omwaka. Ogwa mwaka guno guwedde. Now, the most vulnerable abantu abakyasinze okufa abantu abakyasinze okutuusibwako akabenje turaba abantu bika 2 baluwa na baluwa. Pedestrians abantu abatambuza ebigere. Pedestrians buli omu yenna asobola kubeera pedestrian n'obwoba ng'ovuga motoka yo ogenda kugiparkinga wali Kampala Road osale ng'ogenda wali mu banka bw'oba nga tosaze bulungi bajja kukuba eggaali. Twafiirwa abantu 1,343 1,343 pedestrians. Now kwabo abantu 632 pedestrians babakoona nga basala enguudo. 600 bakoonebwa nga basala oluguudo. Abantu 566 bakoonebwa nga batambula ku luguudo on the side. 566 bo bali batambula butambuzi ku luguudo nga tomanyi emmotoka neva eri nekukuba n'ogwa wali. Abantu 145 baali bayimiridde ng'osanze oyimiridde ku kkubo emmotoka neva eri oba eggaali oba bodaboda nekukoona nofa. Number 1 tugambye abantu abakyasinze okubeera vulnerable ku kkubo pedestrians. Number 2 abantu abakyasinze okubeera very vulnerable be aba boda rider. Enamba bw'ogiraba eya boda n'ab'ebigere difference ntono nnyo. More than 1,200 boda riders baafa. Eyokusatu be ba passengers abasaabaze ku bodaboda. Abasaabaze twafiirwa abasaabaze abasukamu 5 abawera 563. Twogera abo mu Kampala oba mu Uganda. Now, why do I tell you these numbers? Enamba eno bw'ogikomparinga because mu Uganda yonna mu mwaka bwe tuba nga tufiirwa abantu 4,489 in the country. Abantu abafunye serious accidents nga bali mu 1,600 16,736. What is that in Uganda? 1,600
16,000 omutwalo gumu kakaaga mu 736. Those are victims. Those are the people who are either babatomera ne bamumenya okuguru, bamutomera n'amenyeko omukono, yafuna obuzibu ku mutwe, omugongo teyafa, bakyaliwo. Omutwalo gumu mukaaga mu 736. Now, accidents zino zina financial constraints. Nagenda okubala estimate sente zijanjaba omuntu ng'afunye approximately, that was a report given by Murago Hospital. Owa boda ng'afunye akabenje batulaga approximately 12 million Uganda shillings. Now, 12 million Uganda shillings. But you and I know that is a sentence to know. To a level where every Ugandan, almost every family in Uganda, either oina relative, oba oina mukwano go, oba oina omuntu g'omanyi afunye akabenje ku nguudo zaffe. Bw'olaba e Kampala, for example, 15 years ago, n'olaba ku luguudo lwaffe olwa Jinja Road, emyaka 15 emabega, bw'olaba ennamba y'emmotoka ezaali ziyingiramu, it was a bit less. 15 years ago, I think Jinja Road used to have around 20,000 or less. Emmotoka eziyingira Kampala. Naye kati ojja kusanga mu Kampala buli lunaku ng'ogyeko bodaboda tuli over emitwalo 400,000 motor vehicles ezitambulira mu kibuga ng'ogyeko bodabodas. Ezo mmotoka zokka. Okitegeere? Now, we have what they call rapid motorization. Emmotoka, pichipichi. Motorization meaning motoka ebidduka. Ebyo bireetwa, of course there is economic development. When the Minister of Finance bwakugamba that Uganda's economy is booming, you will say that, oh, but for me, when I use my perspective as a traffic officer and I see emotoka kati tuli ku UBQ bagireeta buli seri emara hamu n'emotoka zibameka over 1,000. Within 1 month Ugandans baziguze emotoka 10 ne baziteeka ku luguudo. Now, if we have yes, that's what I'm saying. And we are not talking about motorcycles. I do not know the numbers of motorcycles that are bought every day, but I believe they are more than the vehicles. Now, we have what they call rapid motorization. Ebiduka byeyongedde okubeera obungi. But are we ready as Ugandans? Are we ready for this rapid motorization? Now, urbanization has attracted, of course, motorists going to urban places because of economic growth. Now, even the population of Uganda has increased. We are seeing ntina abantu abasinga obungi bali mu kuva mu byalo bajja mu town. Not Kampala specifically. We have very many cities mu bibuga. And we are recording more crashes, accidents enyingi nnyo mu bibuga. The question that I want to pose for you and myself, rapid motorization NSA, the population yaffe eyongedde obungi,
But are we ready? Eno motorizations n'emmotoka ebidduka bigenze kujja mu ggwanga, tuli ready okulivinga with these vehicles? Emmotoka fe abazeegulira, naye tuli mu kulaba fe abazigula. Bw'ogenda kulaba trend in 2019 twafiirwa twali tuli mu 3,000 something, 3,000 bali mu 13,000. Essaawa zino tuli mu kuyingira 489 abantu abaafudde. In 2030 tunaaba tuliwa. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala, na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Digida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku 0772 98 naye 0758 beba Digida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo. Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala. Anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings, oba oyagala kusanyusa bafamire yo. Weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10, opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitiraho kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 9 8 ne noti 7 7 Pizza Origin tulya kyaddala. Onoonya ekifo eky'okuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaklayant baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti emu noti 4. Nina Guest House, a home away from home.